He is indeed the greatest of all time. Hey, thank you very much. Hey, yeah, he is refreshingly different. Hey, ojukira go omuliro gwe baletera kabaka kabuduneza gogwe nyini ogogera kusinga nabo ulizo obutayitako Apass okoze statement ng'oyimba wali tibakwongera emirimu olw'ensonga waliwo abayimba ennyimba ate zibalema okuyimba era zibalema abayimbi bajja muyimbi ajja ku stage ng'eddoboozi lye tasobola ddikozesa ng'eddoboozi lye lya mu studio twawula eddoboozi erimba mu studio n'eddoboozi erimba ku stage eddoboozi erimba ku stage lirina oyimba ennyimba ezo either okuyisaawo naye ate si okukka wansi naye kati sometimes oyinza olaba omuyimbi ayinza okujja ku stage percentage yakozesa let's say bweba nga yayimba ku 100% ng'ali mu studio bw'atuuka ku stage ayimba 2% omanyi kitegeeza nti omufaani abeera mu audience naye takkiriza nti yegwe ayimba ngalooza eddoboozi si yegwe nanyini luyimba ngazo baamubbye mwamuyise mu kivulu naye ngalooza baamubbye so I think abayimbi balina okukola vocal training abasinga it's important because waliwo abantu abayigiriza vocal training kiba kirungi because olina otuuka ku stage nga bw'oba oyimba memories avaayo nga bwe yali bw'oba oyimba gaamululwa alina ovaayo nga bwe yali bw'oba oyimba cupa ku cupa energy erina osigala nga yeeyo so nze kyendowooza kyekyetaagisa abasinga bwe babikola ekintu ekyo kibeerawo abantu ne babagambako banyiiga ne bavuma ne ba oba onyiiga naye ate olina kwetunulamu olaba abantu bwe boogera olina okwetunulamu bw'olaba ekintu kati for example nga nze sibuukabuuka nnyo ku stage kiri important lwaki sibuukabuuka because nina okuyimba ennyimba zange simayiminga wabula nzija ne beat olimba n'enduyimba kakyanjawulo ku muntu amayiminga omuntu amayiminga asobola obuukabuuka because eddoboozi mweriri erya studio so talina kizibu kyonna akompensatinga bukompensitizi ne bwabuuka teri ajja mmanya tayimba oba ayimba asobola olipsinkinga n'abeera ku mike nga netayimba abasinga okubuukabuuka ebiseera bisinga bati bayimba abatayimba beetegereze ku stage because remember babajja ne backup track abeera n'oluyimba nga luzanya lwonna tuluyimba luba luzanya lwonna abazze kukola mulimu ki talina njawulo na faani amulaba eri mu audience kyova olaba I prefer live bw'oyimba live oyiga bw'otayimba live toyiga kozi osigala omanyi bya studio naye bya stage oba tobimanyi oba tosobola yimba ku stage kati gwe weebuuze how many artists mu Uganda be basobola otwala ku festival ezifuluma ebweru n'asobola okuyimba ku stage eyo ng'alina oyimba oluyimba okuva lutandika paka bwe luggu abasinga beerabira ne lyrics zaabwe weerabirira ebigambo byo ku luyimba lwo ate bw'oba nga teweemanyiza kuyimba ng'oyimbira ku beat yokka kizibuwala because your practice gye weetaaga abayimbi twetaaga practicing si mu bubi but that is how the job has to be because bw'oguzanyiramu nnyo gy'ofuna platform ennene esingako wooli nga tosobola kuperforming abantu bagambe biki biri ate si kirungi because abayimbi abalala ate bo basobola okukola ki okukola ekintu ekyo so why ffe tuba tulemererwa nga abalala basobola okikola because twemanyiza okukola ebintu ebiri half hearted kyekizibu Eddy Kenzo yabadde ku stage over the weekend n'asaba respect n'abagaba banna nga bayimbi muyitiridde okwetyoboola temwewa respect oli osanga oli avuma oli amuddamu biri n'agamba abato muwa abakulu respect n'abakulu muwa abato respect respect is earned not asked for Kenzo kyayogera kituufu nti asobola osaba respect kozi si mukyamu kozi buli omu alina bw'alaba ekintu naye nze ndowooza abantu basobola okuwa respect whether ogisabye oba togisabye respect tugikuwa gigwanidde kiringa nze sobola ku respecting aba MPs abasinga mu parliament because tebalina kye bakola most of them do nothing kati respect yaki not honorable point yentuufu okwagala okusaba respect naye respect is earned ate ogikolerera nze sifuna nku bantu banvuma n'abayimbi kizibu nnyo omuyimbi okunvuma ate atisinziira kuki kwaba asinziira okunvuma oba abafaani okuntyoboola oba ki actually abantu nze bandeetera abafaani be babawa sibiyingira namu most of the times oluusi ndekayo kantu katono kakusaaga naye mba sikiyingira mukozi mma ntegedde lwaki ono omuntu ayogera kino so some artists ekyo kyagamba lack of respect oluusi kuba kunoonya butaala nti omuyimbi agamba singa nsobola okuvuma gundi abantu bajja kukola ki bajja kundaba so kiba kimusikira abantu so oluusi tactic gweoyinza ogiraba nga takurespectinga naye nga just akozesa
afune abantu omulaba so si mu bubi so abayimbi abatoyobola bannaabwe gwe keep it up bwe kirivaamu ebirungi sanyuka bwe kirivaamu ebibi b'omulanga kyekyo omuyimbi ono amanyiddwa nga alien skin omumanyi mumanyi alien skin omwana nga ajoga nnyo industry eno gwenga Apass oyinza kubaako advice kitoyinza okuba sola mu advice olaba nze nabagamba ne luli abayimbi abasinga sola bawa advice siri taata wa alien skin sambala skirt siri maama we mpulira bulungi kakati nze omuwa advice ng'ate naye muntu mukulu amanyi wajja ayagala okgenda abayimbi baba bamanyi gye baagala okgenda so wabanga alaba yawe wamuyisaawo agezeeko alabe oba okitegeera waliwo abasinga n'okukola ebintu ebisingakaawo nga naye temubalaba nga bagenda bafuna bishuga mami ne bakola bwe bate ne beetyoboola bo ng'abantu nga naye tebakitadde mu kamera ono afazaali osobola omulaba n'ogamba okayina obuyisa obuvundu nkulaba okukwo nze sinamulaba ng'avuma muntu namulabye akonfrontinga luli I think yakonfrontinga case but yeri ayagala mugamba kyamugambira yakimugamba teyamukuba bagamba yakuba omuntu naye teyakuba muntu ngaye bamwogerera nti yakubye omuntu abeemu empisa bwe bandigambye bannange tusonyiwe twakwogeredde si gwe yamukuba naye engeri abantu gye baagala ebyonoonese si engeri gye baagala otereza erinnya ly'abantu kati luli yali talina musango naye ng'ate bamaze omwogerera naye tebasobola kyamplifyinga nga bwe baamplifyinga kiri ekyokuba nti yakubye bakizuula nga takubye naye tewali yakiteekako nnyo sira nze so kyendowooza omuyimbi ng'oyo bamuleke akole byakoze bwe balaba kye basobola omugamba bakimugambe but respect erina okubeerawo Bobi Wine teyali bw'atyo alien skin ali bibye osobola omulaba ali bibye asiye Bobi Wine addako enyimba bazimba mu studio nene zibalimo performinga waliwo omukyala incidence yamubaako ku live stage awo ekololo abantu tebagambe nti ogezaako okutereza Spice Diana tebasobola biŋŋamba ebyo nze wemanjala otereza Spice Diana mukubira essimu nze njogedde generally Spice mumanyi Roger mumanyi n'enamba zaabwe nzimanyi era if there is something to sense usually wano kiri general because I said it on a general level but if there is anything to say mba nsobola omutuuza ne mugamba omanyi terezaamu wano terezaamu wali kozi mwagaliza ekintu kitambule industry yonna twandiyagadde abayimbi nga bakola bulungi kyova olaba ebintu bino tubyogera sitobyogera mu bubi mutandika okujerega omulala kakiringa bwe nayogera ne ŋŋamba nti Kenzo awaadi yeewandiisaamu kiyamba omuyimbi big up kiyamba omuyimbi oba okitegeera singa aba alabye ekintu ekyo nagamba bwaba beewandiisa nange nga nzaagala kankole ki kanoonyereze nange neewandise naye omulala agamba yamanyidde Kenzo lwaki entegeera entono so bw'osanga abantu nga okutegeera kwe ayagala ku misunderstandinga ajja kukola buli kisoboka oku misunderstandinga bw'oba oyogedde kyoyogedde ajja kifuula akiteeke mu kirala nga bw'oŋŋambye nti oba njogera ku Spice Diana bayimbi bameka wano abalemererwa okuyimba ennyimba zaabwe bangi footage gyali ne ku Instagram zaabwe yonna nze siina footage alaga nti simanyi kusobola kuyimba ddoboozi lyange kuba ne sound track okubira ddala oluyimba lwa Honorable waluwuliddemu gwe how can you comment about that song kuba abasinga bagambye nti producer yalukubye bubi lwa Honorable Robert Kyagulanyi Bobi Wine oluyimba lwa Honorable naluwulira nga terunafuluma ekyo kyekisooka kozi twalina eddaani n'alunzanyira oba okitegeera so Dani yanzanyira oluyimba olwo and I think it's a nice song ze neewuunya n'okwewuunya omuntu okujevuna let's say mixing oba biki sound is all perspective omuntu gyagirabiramu waliwo alaba oluyimba n'agamba lwabuzeemu kino waliwo alaba oluyimba n'agamba banditaddemu kino so buli omu taba mukyamu naye point eri nti oluyimba message ogiwulira nti ye buli kyowulira kiwulira nti Bobi Wine yayimbye kyeyayimbye okitegedde nti nkitegedde tokitegedde nti okay kozi si nti buli muntu awuliza oluyimba odutegeera si nti buli omuntu awuliza abamu bawuliza for the vibe of it oba okitegeera so for me omuntu ogamba nti oluyimba lwa Bobi Wine terwanyumye is very subjective kozi waliwo abagamba lwanyumye kati nze nkugambye lunyuma
naluwuliriza ne ndwagala before nga tebannabadde fulumya. Actually waliwo ne byali ayagala okujjamu Bobby mu luyimba olwo nedda saamuganda cause twali twogera ne Dan about some of the things byali personal but tosobola kwogera ekyo ate ekirala I did not really